ate abasinga bw'oba okola business nga tekola eri olumu oyinza okuba okola ekintu naye nga Katonda teyakikuweeramu mukisa naye ng'ate okyesibyeko abamu tuyingira ebintu nga tetubisabidde n'okigendamu nga omukisa gwo siwe guli kuba naffe tukozeeko bingi n'okiyingiramu naye sente ne zifa kati abasinga abakyala abeera mu dduka nga takola sente tezijja rent tamumala naye ng'atya agamba banaabala batya nga nsibyewo mukwano edduka erima nga terikola sibawo genda awaka otandika okukolerawo liquid soap otandika okukola snacks ozitwale mu supermarkets otandika okukolerawo ekintu ekirala eyinza okuba catering teweesiba ku kintu nga tekikola kubanga otya okuswana mu bantu omwana w'abantu ye bw'atyo abasinga mbagamba nti baleke boogere gwobalageko si bwe kiri naye abasinga obungi oba oyagala weeyogereko wennyonnyoleko buli kimu kakati ate biganye kakati nze nasalawo abantu bagambe ngombo gwe baleke munnayuganda ajja kwogerako bw'onooseka ajja kwogerako bw'onoonyiiga ajja kwogerako bw'onooba teweekozeeko ajja kwogerako bw'onoogamba nti no weekozeeko era ajja kwogerako bw'onoogamba nti sifumbiddwa ajja kwogerako bw'onoofumbirwa ajja kwogerako bw'onoogamba nti no sisi mpisa omukolo gwange munnayuganda akola ki kati gwe kola ekyo ky'owulira ky'osobola okukola ebisigadde obirekere Mukama.